amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Nkwebaza gy'osobodde otuusaako engalo n'okuba ng'okyekuumidde ku mukutu. Nze Joan Navubya, omubaka w'omukago ogutaba amawanga g'olukalu lwa Bulaaya ogwa EU Jan Sadek asiimyemu ak'ensuso Uganda olw'amaanyi geetaddemu okutebenkeza emirembe mu ttundutundu lino ne munda mu ggwanga. Ono abadde mu nsisinkano ne minisita w'ebyokwerinda ku nsonga z'abaazirwanako Vincent Bamulanga Kisempijja. Olukiiko lwetabiddwamu n'adomera eggye ly'eggwanga General Wilson Mbadde ku kitebe ky'amagye Mbuya. His Excellency Jan Sadek akongobagidde abajaasi ba Uganda abattibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa mu nkambi yaabwe wali ku mulirwano e Somalia gye bali mu kukuuma emirembe. Ssenkaggali w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bannakibiina amaanyi gonna okugolekeza ebigendererwa by'ekibiina. Kyagulanyi agamba tebatunuulidde kubeera kibiina kye kyasinze maanyi ku luuyi oluvuganya, wabula waliwo okuzimba eggye n'amaanyi okusindiikiriza obukulembeze obuliwo, embo okuwa bannayuganda enkyukakyuka mu by'obukulembeze ze balootako n'okuyaggayagga okufuna. Wansi wa kampeyini yaabwe eya Konga, Kyagulanyi yaniriza abantu 153 abavudde mu bibiina eby'enjawulo abeegasse ku NOP. Fube waffe sijjasiwa kuzimba kibiina kyaffe kibeere nga kyekisinga, no, tetwatandikanga kibiina kya byabufuzi, twatandikanga force ng'ekisinde kyagala okujjako nakyemalira tetuvanga waawo awo wetukyali. Ekibiina kyaffe twakitandika nga tugenda mu kulonda okubeera more organized and more structured, kubanga twali twetaaga akabonero akawamu. Twakitandika okukola gavumenti era tulina gavumenti erinze okuddawo nga nakyemalira amaze okuvaako, tumaze omugobaganya oba nga amaze okukola nga kubeera byonna bikyabiise. Mu ngeri y'emu evumiridde obulambaganyi bw'ab'ebyokwerinda ku maka ga Sheikh Yunus Kamuge obwakolebwa ku ntandikwa y'omwezi guno. Ne bakola buli kika kya fujjo kye mwalabye nga birina ku kamera, naye kubanga balinainanga waabwe atakyatya kuswala ate nkakasa atakyatya na kuswaza, so n'avaayo n'ayogera nti kiri nomo. Ne mwalabye kye bakoze Sheikh Kamoga, kati oyo yalina kamera ewuwe. Ebyo bye bigenda maaso mu maka g'abantu nga bwe mwakirabye wa Sheikh Kamoga bwe kityo bwe kyali nga bawamba bannaffe bonna bonna. Mwalabye muganda waffe ono Lukyamuza Arona gwe bawamba emyezi 2 egiyise, engeri gye balumbamu ewa Sheikh Kamoga kati gwe kuba akafaananyi nga balumba musajja waffe oyo Arona. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago asabye ababaka ku kakiiko akalondoola enkola y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti akakusase okunoonyereza ku miwendo n'embalirira ezipaaluusiddwa ku pulojekiti za KCCA ez'enjawulo n'ekigendererwa ekiwuwutanya ensembe y'omwoyo w'omusolo. Bw'asisinkanyaamu ababaka ku kakiiko kano olw'okwagaana kuddeyo ensonga y'okukola enguudo mu Kampala, mwategeereza nti ne bakontulakita abasinga abakwasibwa ogw'okuzimba enguudo zino tebali mu ggwanga. Emirimu bagikolera ku mitimbagano mu nkola eya Zoom, ekiviiriddeko emirimu gyabwe okusigala nga gya kibuggwe ddala. Minisitule y'ebyobulamu esabiddwa okusoosowaza okussa ebyeyambisibwa mu byobulamu bw'abantu bannamagoye, naddala ebizigo byabwe bye beesiiga ku lususu bisaane screen obutakosebwa mu kasana, kibagondeze ku bulamu mu bawangaalira ate babiteeke ku bbeeyi eya wansi ne mu bifo ebasobola okubijja watali kutawaanyizibwa. Olwaleero Uganda yeegasse ku nkulungo yansi okukuza olunaku lwa bannamagoye. Olive Namutebi, ssenkulu w'omukago ogutaba abantu bano, ayogedde. Singa ebizigo bino bigenda ku lisiti eyo ne bigulwa, enkyukakyuka abantu abalina akawuka ka mukenenya gye baliko kati osanga naffe tuyinza okugifuna. Ng'abaana baffe tebakyafa sunscreen, abaana baffe basobola okugenda ku masomero kuba abamu tebagenda ku masomero, nga maama atya omwana wo osaana kugenda mwokya, atya nti essomero gy'anabeera bajja kumuteeka mu musana afune kookolo. Tulina essuubi ddene nti kino bwe kinaabaawo obulamu bwaffe bujja kukyuka. Mbagabadde agisaawaano oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.